oli ku 107 akatonyeze 9 Apollo FM ekula ly'omuntu wa bulijjo. Nze muzukulu wa Mugema Katumba Gerard, nze nkubuuzaako ku ssaawa eno yennyini eddakiika ziri 26 zimaze okuba nga ziyita ku ssaawa 4 ez'okumakya g'olunaku olwaleero. Tutambula ffenna mpaka ssaawa zibeera 6 wano mu program alipoota namutayiika. Tutunuulira ensonga ebaawo ne tusobola okuba nga tugirambulula n'ogitegeera bulungi nnyo ddala, n'osobola okuba nga ebintu byonna obitegeera bulungi. Wiiki gye tukubye emabega ensonga nnyingi nnyo ze tukubuulidde ezibaddewo mu nsi yonna, ebya Ukraine tuze tubikutegeeza era nga tubikubuulira. Ebibaddewo wiiki tugenza ogikuba emabega nga musajja mukulu Zelensky, president wa ggwanga erya Ukraine, amaliriza ate obugenyi bwe obulala wali ku lukalu lwa Bulaaya nga yagenzeeko mu mawanga ag'enjawulo n'asinkanako abakulembeze abatali bamu, naye ng'ekyamututteyo nteekateeka za kusaba byakulwanyisa naddala ennyonyi okusobola okuba nga ate ayongera okwaŋŋanga musajja mukulu Vladimir Putin ow'eggwanga ate erya Russia. Era weekend egeza okuggwako ng'okulwanaganako kukyaliyo kusinze kubeera nnyo mu bitundu ebimanyiddwa nga Donetsk, we wasinze okubeera okulwanagana okw'amaanyi, n'ebitundu ebya Donbad, eyo nayo wabaddeyo okulwanagana okw'amaanyi, Luhansk, eyo nayo wabaddeyo okulwanagana okw'amaanyi mu weekend gye tukubye emabega, era ng'ebitundu ebisinga obungi mu weekend ate Russia esobodde okuba nga ebaako weetuuka, obuwanguzi bwetuukako mu mbeera efaananako bwetyo. Naye embeera tenaba kubanga ate ebeera nnungi mu ggwanga eryo erya Ukraine, twongere okuba nga tubasabira. Era mu weekend tugenza ogikuba emabega nga embeera si nnungi wali mu ggwanga erya Turkey awaayise mutenzaggulu w'amaanyi ennyo. Musisi ono yabadde awezaako amaanyi oba obuzito bwa magnitude 7.8 ye yayise mu bitundu ebya Turkey ebyenjawulo kwoteeka n'eggwanga erya Syria. Lugenza okutuuka olunaku olwaleero ng'omuwendo gw'abantu abafiiridde mu musisi ono gweyongedde okuba nga gulinnya. Ndabyeko nga kaakati bayingidde emitwalo 29, abayingidde emitwalo 29 n'okusoba abafiiridde ate mu musisi ono munda mu ggwanga liri erya Turkey wamu n'eggwanga erya Syria. Okunoonya abakyali abalamu essuubi ddyo lyongedde okuba nga ate likendeerera ddala, era abali ku mulimu ogwa rescue bagamba nti tebakyasuubirayo kusanga bantu bakyali abalamu, naddala abo abakubiddwa ebizimbe ebyayiise emisana ttuku ng'ensi eraba ebizimbe byonna byayiise biri ku ttaka, bakyagenda maaso n'okugyayo ate emirambo egiri wansi mu bifunfugu. President wa ggwanga ly'e Turkey Recep Tayyip Erdogan akyagenda maaso n'okunoonya obuyambi, yeegayirira amawanga ag'enjawulo okumuwa obuyambi okusobola okudduukirira abantu abakunuukiriza kumpi mu kakadde kalamba abasigadde nga tebalina we beegekaluba, tebalina kyakulya, ate n'embeera y'obudde naye eyongedde okubatabukira. Obunnyogovu bweyongedde obungi, obunnyogovu bw'amaanyi ennyo mu ggwanga lino erya Turkey, ate n'omuzira kati mu bitundu ebimu gwatandise n'okugwa. Ekyo kyonna kyongedde okuleetawo embeera embi, enguudo ezimu teziyitikamu. Bano aba rescue team okugenda okusobola okununula abantu baayo n'okubatwalira obuyambi, enguudo tezisobola kuyitibwamu olw'embeera y'obudde. Mu bitundu ebimu enkuba eri mu kuyiika, kati awo wonna kyongedde okuba nga ate kisajjula embeera ey'abantu abasigadde ettayo. Abaana basigadde ettayo, abazadde tamanyi oba maama we gyali oba taata we gyali oba yafiiridde mu musisi, abazadde tebamanyi baana baabwe gye bali. Buli omu ali ku lulwe mu ggwanga erya Turkey, naddala ebitundu ebyo ebyayugumiziddwa ennyo musisi. Ndabyeko nga ab'omu kibuga ekikulu Istanbul bali mu kutya oluvannyuma lw'okulabulwa okuvuddeyo nga kiteeberezebwa okuba nti bannasayansi bavuddeyo ne bategeeza nti musisi ono ayinza okuddamu okuyuguumya eggwanga lino erya Turkey, naye ng'ate ayinza ku mulundi guno kulumba mu kibuga ekikulu Istanbul wennyene. Era bannansi mu kibuga kino bali mu kutya okwa waggulu ennyo oluvannyuma lw'okulabula kuno okwayisiddwa. Yo mu ggwanga erya Syria eyo nayo abaayo bakyali mu kuwanjagira amawanga ag'enjawulo okuwaayo ku buyambi. Weekend egenza okuggwako lwali lunaku lwakuna. Lwali lunaku lwakuna, ate obuyambi oba emmotoka ebyekibiina ky'amawanga amagatte ebyatwala obuyambi lwe byayingira mu ggwanga lino erya Syria, era gwe mulundi ogusookedde ddala kumpi oluvannyuma lw'emyaka kumpi 40 nga tewaliwo obuyambi buvudde mu kibiina ky'amawanga amagatte obuyingira mu ggwanga lino erya Syria. Naye ku lunaku lwabadde lwakuna obuyambi buno lwe bwatuuseeyo okuva mu mawanga agatali gamu. Amawanga ag'enjawulo gakyali mu kaweefube ow'okusonda ku buyambi okudduukirira eggwanga
erya Turkey ate n'eggwanga erya Syria, naye nga gwo buli ssaawa eyitawo omuwendo gw'abantu abaafudde gweyongera okuba nga ate gulinnya, n'abo abasigadde ettayo omuwendo gwabwe nagwo gweyongera okuba nga ate nga gulinnya. Antonio Guterres Ssaabawandiisi w'ekibiina ky'amawanga amagatte namulabyeko nga yavuddeyo n'alaajanira amawanga gonna, oba muli baavu oba muli bagagga, mutaase eggwanga erya Turkey n'eggwanga erya Syria. Ebyokubeera nti ate lirimu obwannakyemalira ebyo tusooke tubiteeke ku mabbali, tusooke tubisse ku mabbali, tusooke tutaase embeera. Abantu bali bokka, abaana bali mu kutaayaaya bokka, yasigaddeeyo tamanyi oba maama gyali oba taata gyali, abazadde kugamba famire zaayawukanye, buli omu yadduse lulwe, abaafudde baafudde, abaana basigadde ettayo. Kugamba embeera eri mu ggwanga erya Turkey tewoomya nakabululu n'akatono. Musiso w'amaanyi nnyo yakoma okuyitako mu ggwanga eryo gwali mwaka gwa 1999, oyo yatta abantu baali 17,000. Ati ono ye yamaze dda okumusinga kubanga kaakati bayingidde 29,000, ate nga kiteeberezebwa okuba nti omuwendo gujja kweyongera okuba nga gulinnya kubanga bangi nnyo tebannaba kulabikako. Waliwo bannayuganda babiri abakyala bali mu kunoonyezebwa, kigambibwa okuba nti kalina mu babadde babeera oba flat mu babadde babeera y'emu ku ezo ezaasaanyiziddwawo musisi ono. Wali mu bitundu, waliwo ekitundu ekimanyiddwa nga Diyabakir we babadde babeera, kalina oba flat mu babadde babeera yasaanyiziddwawo tebannaba kubanga ate balabikako. Waliwo omu ye yasobodde okuba nga anunulwa nga munnayuganda mukyala, yasobodde okuba nga anunulwa era kati ali mu ddwaliro afuna bujjanjabi. Ebitundu omuli ba student oba abayizi bannayuganda abasinga obungi, ebyo nabyo byayugumiziddwa nnyo musisi, naye alipoota entuufu okuva ekwata ku bannayuganda abo tennaba kubanga efulumizibwa okubeera nga ate tubibawo, oba waliwo abalumiziddwa oba waliwo abalusuddemu akaba oba basobodde okuba nga bonna basimattuka. Naye nga bw'omanyi nti Turkey lyerimu ku mawanga agasinga okubeeramu bannayuganda abasoma, gamu ku mawanga ageyunirwa ennyo bannayuganda abaagala okweyongerayo mu misomo gyabwe, n'olwekyo bangi nnyo gye bali. Tusabire embeera esobole okuba nga ateetereramu. Mu DRC, Democratic Republic of Congo, eyo nayo tebinnaba kuba nga ate bitereera obulungi ddala. Obunkenke bukyaliwo wakati w'eggwanga eryo kw'oteeka n'eggwanga lya Rwanda, oluvannyuma lwa Rwanda okutiisatiisa okulumba eggwanga lino akaseera konna. Eyo nayo tulinde tulabe ate gye bigenda okuba nga bikkira. Jjukira nti bateekateeka kulonda mu mwaka guno gwennyini, omwezi gwa 12 naku z'omwezi nga 20 lwe bagenda okugenda mu kulonda ab'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Nalabyeko omukulu ono Fayulu, omu ku abo abaavuganya mu kulonda okuwedde, alabika ayagala kubanga akomawo nate avuganye ku mulundi guno ng'agenda kuvuganya Felix Tshisekedi. Ajjukira nti ono Fayulu ng'oggyako Moise Katumbi, Fayulu ono y'omu ku abo b'oyinza okugamba nti baamaanyiko kuba oludda oluvuganya munda mu ggwanga lino erya DRC. Eyo nayo katulinde tulabe ebintu gye binakkira. Mu ggwanga erya Nigeria nabo sabbiiti eno eweddeko nga bali mu kweteekerateekera okulonda okugenda okubeerayo ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera 25 omwezi guno, era nga balagidde universities zonna zigenda kuba nga ziggalwawo ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno gwennyini. President yalagidde universities ziggalwewo olw'okweteekerateekera ate okulonda. President Muhammadu Buhari yamaliriza dda ku Lwokutaano lwe yalangiridde akakiiko akagenda ate okukola enteekateeka ez'okuwaayo obuyinza. Yalangiridde akakiiko ako akagenda okukola enteekateeka ez'okuwaayo obuyinza. Almost kati alinga eyawaddeyo obuyinza mu kiseera kino nga akakiiko ako kekaddukanya emirimu egisinga obungi egy'omukulembeze w'eggwanga. Jjukira nti Muhammadu Buhari takomawo era ng'abantu 18 be beesimbyewo okuvuganya ku kifo ekya president w'eggwanga erya Nigeria mu kiseera kino. Kaakati awo nabo tulinda tulabe ebigenda okuba nga bivaayo. Campaign zikyalanda, zitambula bulungi ddala. Ab'oludda oluvuganya bakuba bulungi nnyo campaign awatali kufunamu nkenyera yonna. Baweereddwa omukisa, baweebwa omukisa ne boogera eri abawagizi baabwe. Abantu 18 be bavuganya, mulimu abali mu kibiina, abavudde mu kibiina ekiri mu buyinza, ate n'abo abavudde mu bibiina eby'enjawulo ebiri ku ludda oluvuganya, kw'oteeka n'abo abazze ku lwa Namunigina, naye ng'okuvuganya kusinga
okubeera wakati w'abantu basatu be basinga okuba nga bavuganya naye ng'olwokano lwonna lulimu abantu abawerera ddala ate 18. kale bwe bityo bwe biri ne mu ggwanga erya Ethiopia tugenza okukomekkereza wiiki eno eyo nayo nga ate okwekalakaasa kukyagenda mu maaso mu bitundu eri ebya Tigray okwekalakaasa abantu 30 be bakattibwa mu kwekalakaasa kuno nga aba Orthodox be bakulembeddemu okwekalakaasa kuno mu bitundu ebyo oluvannyuma lwa gavumenti okuvayo ne baaka amateeka geeyisa amakakkali ennyo bo aba Orthodox ge batakkiriziganya nago munda mu ggwanga lino lya Ethiopia naye embeera tennaba kubanga etereera n'okutuusa ate olunaku olwaleero mu ggwanga eryo. Mu alipoota namutayiika olunaku olwaleero tugenda kubanga tutambulirawa eyo mbadde nkuyisaayisaayo katonotono nga wiiki bwetambudde mu mawanga ate agatali gamu oba mu mawanga ag'enjawulo mbadde nkuyisaayo katono mpozi n'ensonga ya America okuba baluuni y'eggwanga erya China kubanga mu wiiki emu America erabye baluuni zibadde 2 za mirundi 2 ezivudde mu ggwanga erya China ne zoolekera mu bwengula bw'eggwanga erya America kyegamba nti kwabadde China abadde eriko ebyama byeri mu kubba oba byeri mu kuketta kubanga zabadde mu bwengula obw'ebitundu ebiri sophisticated ennyo oba ebitundu ebyekyama ennyo omuli ebyokulwanyisa. America gyekolera ebyokulwanyisa kwoteeka neyo gyetereka ebyokulwanyisa byayo. Kakati obunkenke bwabalusewo wakati w'eggwanga erya America kwoteeka n'eggwanga erya China era oluvannyuma America neeyungula ennyonyi yaayo ey'omutawaana ennyo F-22 Raptor neegenda neekuba baluuni eno neyekkata mu liyanja mu Atlantic Ocean era eyo gye bajje ebipapajjo byayo okukebera oba ddala babadde baleka ebyama bye mu ggwanga ate erya America naye nga bazudde ng'ebyuma byeyabadde yeetisse baluuni eno yo nga yo obunene bwayo yabadde bw'ogigeraageranya yenkana ng'ekitundutundu ky'ekisaawe ekisaawe gwenda mu kisaawe ky'omupiira okitememu wakati baluuni ebwe yabadde yenkana naye ng'ate yeetisse aguuma agabadde gaketta almost bagamba nti gabadde genkana nga bwolaba ng'ogasse baasi 3 namba aguuma ago baluuni eno ge yabadde yeetisse agabadde gaketta eggwanga lino erya America. Baluuni eno yabadde etumbidde mu buwanvu bwa fuuti 6,000 bwe yabadde etumbidde naye radda z'eggwanga erya America zasobodde okugiraba naye nga tezagirabye emaze okuba ng'eyitawo ng'emaze okutuuka mu bwengula bw'eggwanga erya America tebasobodde kugiraba nga tennayingira mu bwengula bw'eggwanga lya America. Kakati possibilities oba chances nene nnyo okubeera nti waliwo ebyama ebyasomuddwa China ng'ebijja mu ggwanga lya America naye nga bakyakola okunoonyereza okulaba oba ddala waliwo ebyama ebyadde bitwaliddwa kubanga jjukira baluuni eno yazuuliddwa nti erina obusobozi obukuba ebifaananyi n'ebiweereza butereevu nnyo mu ggwanga erya China oba okukwata vidiyo n'okukwata amaloboozi butereevu neeba ng'egaweereze kati nga ne bwemugikuba yeeba emaze okuba ng'eweerezaayo ebyama byonna byeba esobodde okuba nga ecapturinga mu ggwanga erya America. Kakati bugenza okukya olunaku olwaleero ndabyeko wano era waliwo ekintu ekirala America kyekubye ekintu ekirala kyekubye tekinnaba kubanga kitegerekeka bulungi bagamba it's just an object ebadde mu bbanga mu bwengula bwayo gyerabye nesindika ennyonyi n'egikuba nekuba object yayo tetunaba kumanya oba balloon oba ebadde ennyonyi oba ebadde drone naye nga ebisingawo byonna tujja kuba tubikutuusaako nga golf team kati olunaku olw'enkya muganda wange Nuhu Rukungu omukugu Nuhu Rukungu ajja kubanga akutuusaako kuba tujja kuba tumaze okufuna details ezikwata ate ku nsonga eyo ajja kuba ayongera ogikubuulira. Mu alipoota namutayiika tugenda kutambulirawa tugenda kubanga tutambulira mu alipoota eyafulumiziddwa alipoota ey'ekibiina ky'amawanga amagatte ey'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu gye yafulumiza ey'omwaka 2022-2023 naye sigenda gitambula yonna ngenda kujjamu element emu gye basinze okuba nga ate batunuulira oba gye basinze okwesibako ye element eya freedom of expression babadde bakola alipoota eno era nga batunuulira ebiri mu alipoota eno wetugenda okubanga tutambulira awo bayogedde ki ku freedom of expression. What does it mean? Freedom of expression kiki aspects ki eza freedom of expression ezanokoddwayo mawanga kige batunuulidde agasinze okubeeramu okulinnyirira eddembe ery'obuntu naddala bwe kituuka ku freedom of expression. Galiwo agatunuuliddwa agasinze okuba nga gawa ekitiibwa oba nga galeka bannansi ne boogera
ku nsonga ezibaluma n'ebirala ebiringa ebyo wengenda okuba nga ate tutambulira olunaku olwaleero. Alipoota namutayiika nga tutunuulira ate nga tugenda kutambulira ku nsonga ekwata ku ddembe ly'obuntu. Alipoota eno yafulumiziddwa akakiiko k'ekibiina ky'amawanga amagatte akakwasaganya eby'eddembe ly'obuntu. Nnene nnyo naye nzigyeyo aspect emu we basinze okuba nga batambuliza ensonga zaabwe eya freedom of expression. Okusinziirako ebyafulumiziddwa byalaze nti okulinnyirira eddembe ly'obuntu mwaka 2022-2023 guno gwe tulimu kweyongedde, actually kweyongeddeko ebitundu 7.5 ku buli 100 bw'ogeraageranya n'omwaka 2021 ne 2022. Banokoddeyo ebitundu ebisinze okubeeramu okulinnyirira eddembe ly'obuntu mwe muli ebitundu kusemazinga wa Africa, kwoteeka South America, kwoteeka Asia. Bwe batyo we banokoddeyo by'ebitundu ebimu ku ebyo ebisinze okubeeramu embeera efaananako bw'etyo. Era nga bulijjo alipoota zino bwe zifulumizibwa ebiseera ebisinga obungi ezirumika nnyo amawanga ga Africa gegasinga okuba nga ate gatunuulirwa naddala agali mu Sub-Saharan region oba amawanga ageetooloddwa eddungu Sahara. Abageetoolodde eddungu Sahara ge gamu ku ago agatera okuba nga ganokolwayo okulinnyirira eddembe ly'obuntu n'obutawa ddembe lya buntu kitiibwa. Bw'otunuulira ensonga eno eya freedom of expression ye yasinze okuba nga yeesigamwako mu kukola okunoonyereza kuno, era nga alipoota eno yagattiddwamu n'eya Human Rights Watch kwoteeka n'eya Amnesty International wamu n'ebitongole ebirala eby'enjawulo ebizze bikola okuba nga bikola okunoonyereza okutali kumu okukwata ku ddembe ly'obuntu ku ssemazinga wa Africa, eri mu North America, South America, mu Asia, eri mu Australia, kwoteeka ate n'ebitundu ebirala eby'enjawulo. Naye bw'otunuulira kyalagiddwa nti wano ku freedom of expression we wantu awasinze nti abantu eddembe lyabwe ery'okwogera lyongedde okuba nga lituulibwako nnyo mu mawanga agasinga obungi, nti ne luli mu mawanga agaali gakkiriza nga abantu basobola okwogera, kubanga ekintu ekisinga okulaga nti waliwo okulinnyirira eddembe ly'obuntu ng'oggyeko bino eby'okukwata abantu, ng'oggyeko eby'okuggalira abantu mu makomera, ng'oggyeko eby'okuwamba abantu, ng'oggyeko embeera efaananako bw'ekyo okugaana abantu katuga eby'okubba obululu n'ebirala ebiringa ebyo. Naye embeera ey'okugaana abantu okwogera ku nsonga zaabwe, expressing their opinion, yemu ku eyo esinze okuleetawo okulinnyirira eddembe ly'obuntu, ate nga yemu ku mbeera gye tubadde oba oli awo ebiseera ebisinga tubuusa amaaso nga tetugiteekako nnyo mulamwa oba tetugitunuulira nnyo, naye ate nga yekyasinze okuba nga ereetawo okunyigiriza abantu mu nsi yonna mu mawanga agasinga obungi. Amawanga agasinze okubeeramu okunyigiriza abantu oba okugaana abantu okuggyayo ensonga zaabwe oba okweyabya ku nsonga ezibaluma ge mawanga agatambuzibwa wansi w'enkola eya agali wansi w'enkola eya authoritarian rule. Omanyi waliwo enjawulo wakati wa dictatorship, authoritarian rule ne autocracy. Bw'omuva mu category ya dictatorship ne mugenda mu authoritarian oba ne mugenda mu autocracy, ate muba mweyongedde gwe mutendera gw'oyinza okugamba nti kati ate kiyitiridde kisusse obw'omulamuzi, kubanga amawanga mangi galimu ba dictators, naye ate amawanga matono agalimu ba authoritarian rulers. Nti dictator ate ye wanjawulo ku authoritarian ruler, dictatorial government yo yanjawulo ku authoritarian government oba autocratic government zanjawulo. Enjawulo ngenda kubanga njikulaga. Kati amawanga agasinga obungi agajjeeyo agazibye emimwa gy'abantu oba agatali mu freedom of expression geega gatambulira wansi w'enkola eya authoritarian oba authoritarian rule oba autocratic rule. Agamawanga agatali mu freedom of expression. Freedom of expression kitegeeza ki? Freedom of expression mu bufunze oyinza okugamba is the right for one to express his or her ideas or opinions freely
osobola okuexpressinga ideas oba opinions zo oba endowooza yo lyeddembe omuntu lyabeera nalyo oba eriweebwa omuntu okwogera ensonga eba okwogera ku nsonga ye oba okwogera endowooza ye ku nsonga yonna ebaawo awatali kukugirwa kivula kiriko freedom of expression. You express endowooza y'ogyogera ensonga y'ogyogera awatali kukugirwa kwonna. Esobola okubeera through speech, esobola okubeera through writing, oba any form of media, actually even ne social media naye eno kulwayo. You can express your opinions through speech ng'oyogera. You can express your opinion through writing ng'owandiika. You can express your opinion through any channel or any form of media. Eyinza okubeera electronic media, eyinza okubeera print media, but any form of media. Also you can express your opinion or your idea. Kati amawanga agasinze okubeeramu okulinnyirira eddembe ly'obuntu ge amawanga agatateekawo mwagaanya abantu okuexpressing oba abantu okugjayo ensonga zaabwe nga bayita mu kwogera speech. Osobola okuŋŋaanya abantu and then noyogera ku nsonga your idea, you express your idea or your opinion. Ge amawanga agakugira abantu okuŋŋaana ne babeera nga basobola okuexpressing opinion zaabwe. Ge amawanga agakugira abantu okubeera nti osobola okuexpressinga your ideas through writing. Era awo mu through writing ge amawanga agakugira abantu okukola kye tuyita petitioning, to petition. Kubanga buli muntu okusinziira ku kibiina ky'amawanga amagatte n'amateeka agafuga ensi yonna, buli muntu wa ddembe oba buli muntu alina eddembe okukola okupetitioninga. Amateeka ag'ensi yonna gakuwa obuyinza, gakuwa eddembe okukola petition, okuwaayo okulaga okuexpressinga your ideas and your opinion or your dissatisfaction, your anger through writing, through petitioning to any institution or any office. Even you can petition to the office of the president. You express your ideas, your opinion, you express your dissatisfaction. You expressing eri office ya president through writing, you petition, and also other forms of media and even social media yagatibwako mu channels or means abantu ze bakozesa ku freedom of expression. Kati kyazuuliddwa nti amawanga mangi abantu tebakkirizibwa bateekebwako omuwaatwa oba bakugirwa okukozesa bino okuexpressinga ideas zino through speech. Tebakkirizibwa nakuba nkuŋŋaana, tebakkirizibwa kuŋŋaana olw'obukwakkulizo obw'enjawulo obw'amaanyi obuteekebwa obubaziyiza okubeera nti basobola okuŋŋaana. Awo ne kiba nga tekiwa mwagaanya muntu kubaira nti asobola okuexpressinga opinion ze through speech, because expressing your opinion or your idea, it must be supported by a mass of people. It must erina okuba nga egenda eri abantu abangi. Okusinziira ku tteeka eryaleeteddwa, etteeka ABCD, ffe tugamba bwe tuti kano akawaayiro kano na kano na kano kanyigiriza abantu kandibadde kaggyibwamu mu tteeka eryo. So ssemateeka n'amateeka ag'ensi yonna, kati njogera ku mateeka ag'ensi yonna kubanga bwe baba bakola ripooti zino bazeesigamya ku mateeka g'ensi yonna, kubanga ago amateeka ate mwe twesigama bwe tuba tukola ssemateeka owa buli ggwanga beesigamya ku mateeka ago ag'ensi yonna. Amateeka galina okuba nga tegakontana, kubanga era bwe tuba twogera tukola reference ky'okusinziira ku tteeka ly'ensi yonna bwe riti ne bwe riti.
aspects eza freedom of expression kiki ekiri munda mu freedom of expression oba munda biki ebiri oba biki ebikola the freedom of expression omuntu okubeera nti alina eddembe okwogera ensonga ye oba emuluma oba emusanyusizza mu ngeri yonna. Waliwo kye tuyita the right to seek, nobaawo kye tuyita the right to receive, nobaawo ne kye tuyita the right to impart information. Kankomewo katono nnyo tutandikira awo nga tutunulira ensonga eno erinokoddwayo akakiiko k'ekibiina ky'amawanga amagatte akakola ku ddembe ly'obuntu eya freedom of expression. Article ye-19 eya Universal Declaration of Human Rights egamba etya? Egamba nti everyone has the right to freedom of opinion and expression. Bw'otunulira Universal Declaration of Human Rights lyerimu ku mateeka ag'ensi yonna agakwata ku ddembe ly'obuntu. Era article ye-19 ekiroganya bulungi era ekiraga bulungi nti buli muntu yenna wa ddembe alina eddembe okuba nga ayogera ku nsonga ebeemuluma oba ensonga ebeemusanyusizza mu nsi ye. Waddembe alina eddembe, etteeka ly'ensi yonna limuwa eddembe okubeera nti ayogera opinion ye oba idea ye, asobola okuexpressing opinion ye oba idea ye okusinziira ku article ye-19 eya Universal Declaration of Human Rights y'ensi yonna. Ate era article y'emu ye-19 bw'ogenda mu International Covenant on Civil and Political Rights era nayo egamba kyekimu. Eno yerambika eddembe ly'omuntu ku nsonga ez'ebyobufuzi n'obukulembeze mu nsi ye, International Covenant on Civil and Political Rights. Era naye eyogera kyekimu nti buli muntu wa ddembe okuvaayo n'aba nga atayogera ku nsonga ezikwata ku byobufuzi mu nsi ye, ensonga ezikwata ku bukulembeze mu nsi ye. Tediscriminatinga muntu netteeka teri kugira muntu yenna nti oba gwe oba munnaddiini tolina kwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyo. Netteeka ino erya International Covenant on Civil and Political Rights buli muntu yenna limuwa eddembe okubeera nti ayogera ku nsonga ezikwata ku byobufuzi mu nsi ye, ate n'ensonga ezikwata ku bukulembeze nga bwe bibeera bitambula, ensonga nga bwe ziba zitambula ate mu ggwanga lye oba mu nsi ye. Kati neno era article ye-19 eya Universal Declaration of Human Rights ey'ensi yonna era nayo eyogera kyekimu. N'olwekyo gwe okuvaayo n'oyogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga lyo oba mu nsi eyo, kobeere munnabyabufuzi oba toli munnabyabufuzi, oba tolina tteeka lyomenye mu ssemateeka ow'amawanga ag'enjawulo agasinga obungi naddala ag'amawanga agatambulira ku nkola ya demokrasiya. Era ssemateeka abaamu akawaayiro aka freedom of expression ti buli muntu wa ddembe okwogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga lye. Akawaayiro ako baba bakeesigamizza ku mateeka nga gano era mwe bakasimbuliza Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, kwoteeka n'amateeka amalala ag'ensi yonna. Mwe basimbuliza obuwaayiro obwo kwe babwesigamya ne babuteeka mu ssemateeka ow'amawanga ag'enjawulo. Era abo baba bakola ssemateeka oyo batunuulira etteeka ery'ensi yonna lyogera ki ku kino, lyogera ki ku ekyo. There is a right to impart information. Olina eddembe okubuulira ensi ekyo ky'omanyi oba amawulire g'omanyi through your idea nti nze mbadde nteesa bwe nti osanga ensonga eno twandigikutte bwe tuti ne bwe tuti, twandirese abantu ne bakola campaign bwe kuba kulonda. Kati nga bwe tulaba ekiri e Nigeria nti buli omu akuba campaign bulungi nnyo, abali ku ludda oluvuganya ate n'abali mu gavumenti mu kibiina ekiri mu buyenza bonna bakuba bulungi nnyo campaign. Kati the right to impart information eri under yemu aspect eza freedom of expression. Ate waliyo the right to receive, ddembe lyange okufuna amawulire okuva ku muntu, ddembe lyange okufuna idea, okufuna opinion ey'omuntu omulala. Buli lw'okugira omuntu okwogera gye ndi nange oba olinnyiridde eddembe lyange. Bwe bagaana abantu okukuŋŋaana
ng'omukulembeze ayagala kwogerako eri abantu be baba tebalinnyiridde ddembe ly'omukulembeze oyo yekka, baba balinnyiridde n'eddembe erya mmwe abadde bagenda okuwulira opinioni ze ne ideas ze. Ye aspect ya freedom of expression, the right to receive. Era muli badde mulina obuyinza musobola okuwawaabira ababalemesezza okureceiving information okuva ew'omuntu omu oba okureceiving opinion ez'omuntu omu yabadde ayagala okwogera gye muli. Omuntu we bamugaana okwogera ku radio baba tebalinnyiridde eddembe lye lyokka, baba balinnyiridde n'eryabo abadde bagenda okuba nga bamuwuliriza. Omuwuliriza wa Power FM bino byemu ku bintu ebirambikibwa bwaba bakola alipoota nga zino ezikwata ku ddembe ly'obuntu, ezikwata ku kutulugunya abantu n'ebirala ebiringa ebyo. Zino ze zimu ku aspects ze bateekamu ze balambika obulungi ze tuba tulina okumanya era ze tulina okukwata. Kino kituyamba okumanya wa we tulina okutandikira eddembe lyaffe litandikirawa era likomawa, eddembe lyo litandikirawa likomawa. Biki ebirambika eddembe eryo if it is freedom of expression, yes, oliwa ddembe okuleeta opinion eyiyo naye otandikirawo era okomawa. Biki byolina okwogera na biki byotalina kwogera. Ani akulungamya mu byoyogera, ani akulungamya mu byolina information gyolina okuwa mu opinion yo, ani agirungamya. Era muno mwe mulina n'akawa ne article oba n'akawaayira aka freedom of assembly and association bakeesigamya ku freedom of expression. Okusinziira ku kyazuuliddwa nti mu mawanga mangi kati banokoddeyo amawanga bw'otunuliranga ge basinza okutunulira amawanga nga Myanmar eyali emanyiddwa nga Burma yemu kuzikyasinza okulinnyirira eddembe ly'obuntu n'obutawa mwaganya bantu kwogera ku nsonga zaabwe ezibaluma. Myanmar, gwanga Turkmenistan, waliwo ensi bagiyita Turkmenistan eri eyo egamu ku mawanga agali wansi wa Soviet Union gyekali eyo akawanga Turkmenistan. Libanokoddeyo lyakubiri. North Korea lyeryokusatu. Tewaliyo freedom of expression eyo. Ne banokolayo Myanmar, North Korea, Turkmenistan, ne bajja eggwanga erya gwanga kyeddaali bajjeeyo Equatorial Guinea wano kusemazinga wa Africa egamu kuwaga amawanga agatali mu freedom of expression. Bajjeeyo eggwanga erya Libya nalyo terina bakubanga ate likola bulungi bwe kituuka mu freedom of expression likyali bubi nnyo, bantu tebakkirizibwa kubanga beetaya kwogera ku nsonga ezikwata ku nsi yaabwe. Eggwanga erya Eritrea enewa Isiasi Afaweki ali mu ggwanga eryo ye president waayo kuva luli yafuna obwetwaze nga lyekutula ku ggwanga erya Ethiopia. Ye president eyatandikira ddala okulifuga n'okutuusa olunaku olwaleero tagenda mu myaka 42. Isiasi Afaweki agenda mu myaka nga 42. Ne bajja eggwanga erya Cuba eyo nayo abantu tebakkirizibwa kubanga ate expressinga opinion zaabwe. Ne bajja waliwo eggwanga erya Uzbekistan eyo nayo eri mu bitundu ebya Soviet Union erigamu ku mawanga 15 agali gakola omukago ogwo gwa Soviet Union. Ne bajja eggwanga erya Syria ewa Bashar al-Assad kyekimu ku byaleetawo n'okwekalakasa okw'amaanyi mu 2001 okwaleetawo olutalo olw'amaanyi ennyo. Bw'ogendako mu ggwanga enowa musajja mukulu Alexander Lukashenko eggwanga erya Belarus eyo nayo obwogerero teri freedom of expression. Bino byonna byenkugambye zino articles zino zonna nti eza Declaration of Human Rights eza International Covenant on Civil and Political Rights eyo nebyo byo tebaagala kumanya. Gwanga kyawe ddala Belarus, China. China nayo yerimu ku mawanga aganokoddwayo agamu kwaga agatawa mwaganya abantu ku expressinga opinions zaabwe mu mawanga ago oba okwogera ku nsonga ezikwata ku nsi yaabwe. Ne bajja eggwanga erya Venezuela
ya Venezuela eryo nalyo balinokoddeyo gegamu kwago amawanga agataliimu freedom of expression. Amawanga agasinze okuwa omwaganya abantu okwogerera, abantu gye balina eddembe okwogera ku nsonga ezikwata ku nsi yaabwe n'ebintu engeri gye bitambula. Eggwanga erya Denmark lye likwata ekisooka actually lya scorinze 98% oba 98 ku buli 100 ye score code ya score yalyo. Denmark, eggwanga nga Canada nalyo lyanokoddwayo lya kubiri. Eggwanga Latvia oluwa akawanga kali mu Europe eyo bakayita Latvia eyo nayo bakanokoddeyo ke kamu kwako. Switzerland, yes, Switzerland erimu kwago abantu gye balina freedom of expression. Eggwanga kyeddala eryanokoddwayo eggwanga erya Netherlands, yes, Netherlands oba Dutch nalyo lyanokoddwayo bwekituuka mu freedom of expression n'amawanga amalala bwe gatyawo. Kakati olabira ddala nti amawanga mugana agatali mu freedom of expression abantu gye batakkirizibwa kwogera gye batalina bwogerero actually ne Cameroon kusemazinga wa Africa Cameroon bagijjeeyo. Then ne bajjayo eggwanga erya Congo Brazzaville etali Democratic Republic of Congo naye Congo Brazzaville nayo yanokoddwayo gegamu kwaga amawanga abantu gye batalina bwogerero. Congo Brazzaville kati bw'ogatunulira mu Africa mulimu Eritrea, Equatorial Guinea 2, Cameroon 3, Congo Brazzaville 4 kwoteeka kati tutunulidde abasooka 10 Africa inako 4 abasooka 10. Then ya North Korea nejja oleeta Myanmar, Belarus, Syria, Cuba, Uzbekistan ne Turkmenistan akawanga akakali eyo mu Soviet Union naye nga olaba nti Africa inako 10. Kati ate agawadde agali mu freedom of expression Africa terinaako 10 abasooka bali ba Denmark, ba Canada, ba Dutch oba Netherlands, Latvia n'amawanga amalala. Africa terinaako. Actually bagenze okutunula mu Africa ng'eggwanga erimu kwaga agakolako obulungiko naye ng'ate mu nsi yonna erimu 39 ye Senegal nti yo egezezzaako okulaba nti there is some bit of freedom of expression abantu basobola okwogera ku nsonga ezikwata ku nsi yaabwe. Senegal ekoze bulungiko naye ate nga mu nsi yonna eri mu kifo kya 39. Bw'onokolayo eggwanga erya Malawi, yes, ewalazala sikyakora eyo nayo ekozeeko bulungiko. Bw'ogenda Zambia nayo nti ekozeeko ewa Ikirema eyo nayo ekozeeko bulungiko. Gwanga kyeddala eryanokoddwayo mu Uganda. Kenya nayo yanokoddwayo mu Africa gamu ku mawanga waliyoko ku freedom of expression abantu nga basobola okwogera ku nsonga zaabwe zibaluma oba zibakwatako mu ggwanga lyabwe. Eyo nayo yanokoddwayo n'amawanga amalala ag'enjawulo. So ebyo byatunuliddwa mu report naye nga basinze kwesigamya nnyo ku freedom of expression kubanga wasinze okuva obuzibu. Era ojja kwesanga nti amawanga mangi agasinze okubeeramu actually n'okwekalakaasa ebiseera ebisinga kivaawo mu freedom of expression nti buli lw'osuffocating n'otakkiriza abantu kubanga by expressing opinion zaabwe oba idea zaabwe oba okwogera ku ensonga zaabwe ezibaluma kuba mubaamu abantu baba eddembe lyabwe teribaweebwa kwogera ku nsonga zibaluma zokka wabula libaweebwa n'okwogera ku nsonga ezibasanyusa oba ezibasanyusizza mu nsi yaabwe. Y'ensonga lwaki olaba nti mawanga agamu kati tunuulira nga mu America abamu baavangayo nga beekalakaasa nga bawakanya obukulembeze bwa Donald Trump n'engeri gye yali akolamu emirimu gye naye ate nga at the same day mulale yeemu eya demonstration against Donald Trump kati ate mu maaso gaayo nga waliwo laale gaggadde eri mu kwekalakaasa nga beekalakaasiza ku ludda lwa Donald Trump naye nga tewali akuba munne bo nga basanyufu engeri Donald Trump gy'akulembera mu America. Bano si basanyufu bagamba atuviire abeere impeached, bali basanyufu bagamba tumwagala abeerewo naye nga bonna poliisi ekuuma bakuume. So freedom of expression
tetunuulira butunuulizi ku dissatisfactions zokka oba negative side zokka, even the positive side nayo musobola okubalaale appreciating the government nga mu appreciating a government, musobola okubalaale nga mugenda kwogera ku projects za government obulungi bwazo ng'omukulembeze agenda kusomesa abantu ku projects za government, musobola kuziganyulwamu mutya, musobola mutya okuyamba government mu nsonga ABCD ng'agenda kusomesa abantu ku musolo, abantu basobole okwongera okuwa omusolo. That is freedom of expression. People have a right to receive that information, and you have a right to impart that information to others, to the mass of people. So those aspects ziri mu freedom of expression. Lwakuba nti mu Africa tukitwala bubi nti tukitaputa bubi nti freedom of expression yabo bokka abawakanya gavumenti, yabo bokka abatali basanyufu n'ebigenda mu maaso mu gavumenti, yakulaga butali bumativu. So freedom of expression is beyond okulaga obutali bumativu. It's beyond that. Kyevola abantu olunsi bagumbulula abantu ne babagaana okuŋŋaana naye nga tebamanyi why, what is the motive, lwaki abantu bakuŋŋaanye, lwaki abantu boogedde, lwaki abantu boogera. Kati buli lwe tuba nga freedom of expression tugitwalira mu negativity mwokka, yensonga lwaki olaba nti mu mawanga nga genkumenyedde agatunuuliddwa abantu tebalina bwogerero, abantu teboogera. Ate mu mawanga agamu abantu babawa buwiru, olina kwogera ebyo ebisanyusa abali mu buyinza, awo tebajja kukukoonako, awo olina freedom of expression. Naye kasita oyogera ate ebiri ku sayidi endala, awo oba tokyalina freedom of expression. It doesn't have a boundary. Freedom of expression si abo bokka abali mu buyinza oba abawagera oba aboogera ebirungi ku gavumenti eri mu buyinza, ya buli omu buli munnayuganda oba buli munnansi abeera n'eddembe okwogera ku nsonga nga bwe zibeera mu nsi oba mu ggwanga lye. So byebyo ebirambikibwa mu mateeka nga gano ag'ensi yonna. Nagambye nti bwe tuba tukola amateeka agatulambika mu mawanga gaffe, tusooka ne tutunuulira amateeka ag'ensi yonna googera ki ku nsonga ABCD oba ku nsonga yonna ebaawo. Aspects endala eziri mu freedom of expression mulimu kye tuyita nagambye ekya speech, ekya religion ky'omuntu waddembe okukkiririza mu nzikiriza yonna gy'aba akkiririzaamu, ekya press oba amawulire. Waliwo nagambye you are free to express your opinions and your ideas through any channel or through means of media. Waliwo assembly okuŋŋaana, it is your right okuŋŋaanya abantu, then you express your opinion oba kubaganya birowoozo, it is your right. Ekyo kirambikiddwa bulungi nnyo mu mateeka ag'ensi yonna. And also the right to petition. Awo nawo wasangiddwa nga waliwo akabuuza kanene nnyo mu mawanga agasinga obungi. Ti mu mawanga agamu abantu batuuse n'okuba nga tebakyakkirizibwa ku petitioninga, tewaliwo tteeka ery'ensi yonna erikugira omuntu okola petition. You can even petition the government. Actually, etteeka ly'ensi yonna lyogera ku the right to petition the government. Zezimu ku freedom guarantee omuntu zalina, the right to petition the government. Kati besides government, the right to petition organizations, the right to petition offices, the right to petition the local government, the right to petition institutions. You have that right. Eyo yemu ku aspect oba zezimu ku ingredients eza freedom of expression. Bwe mubanga mu nsi yammwe temukkirizibwa nakola petition ku petitioninga even an organization, awo mumanya temulina freedom of expression. Kubanga zezimu byemu kubikola. Gali amawanga ge nagambye ga Latvia, ga Netherlands, ga Denmark, ge ba rankinga waggulu, ga Switzerland, ge ba rankinga waggulu okubeera mu freedom of expression. Ebyo byonna abantu babikola, osobola okuva n'ogera no petitioninga
institution yonna eya gavumenti oba ministry yonna eya gavumenti nti enguudo mbi mu kitundu kyaffe netuwa omusolo, then as citizens you petition to the ministry concerned about that. Why? How comes nti ffe enguudo ewaffe mbi ate nga tusasula omusolo? Lwaki enguudo ewaffe za ttaka? Lwaki mukuba bukubi binnya? Esente ze tusasula ng'omusolo tezibasobozesa kukola luguudo ne luggwa bulungi ne tufuna services zennyini okusinga okuwanga obukubi ebinnya? You can petition to the authority concerned about that. So that is the freedom of expression. Naye mubanga mu ggwanga temusobola na kukkiriza nga temukkirizibwa na petitioninga oba kutwalayo petition to any organization or any institution, mumanya muli bubi when it comes to freedom of expression. Nange muzukulu wa Mugema Katumba Gerard ku 17 akatonyeze mwenda Paul FM ekula ly'omuntu wa bulijjo muzadde atanaba kubanga ate omwana wo mufunira H4 mu nkwanjulira Kalema Integrated Nursery and Primary School erisangibwa Esserinnya ly'abawala n'abalenzi basomesa okuva ku nursery okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu, era mu kiseera kino bali mu kuwandiika abayizi okuva ku nursery okutuuka ku P7 basomesa eddiini ate n'ebyensi, era balina ne UNEB Center namba abayizi baabwe ebayise bulungi nnyo ebigezo eby'ekibiina ekyomusanvu eby'omwaka oguwedde. Essomero liri mu kifo kigazi bulungi ddala, balina emmotoka etambuza abayizi okuva mu bitundu ebyenjawulo, ebisale byabwe bijja mu nsawo y'omuzadde ate nga balina ne half bursary batumbula ebitone by'abayizi naddala mu by'emizannyo okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso mu kiseera kino. Kalema Integrated Nursery and Primary School alisangibwa awo ku luguudo olw'Ehoima mayiro nga 14 awo Esserinnya. Okumanya ebisingawo bakubire ku 0700 25 61 56 0700 25 61 56 oba 0776 969 53 16 0776 969 53 16 ye Kalema Integrated Nursery and Primary School erisangibwa awo Esserinnya, n'olwekyo genda owandiisa omwana wo ng'ebifo tebinnaba kuggwawo. Nenkwanjulira abannaffe aba MacGas gwe Munnayuganda toddamu kubonaabona na sigiri ng'ofumba akozesa MacGas akekkereza ebitundu 53 ku buli 100 ku manda g'obadde okozesa nga ate kikuyambako n'okutaasa obutonde. MacGas wa bbeeyi nsaamusaamu, muyonjo, tafuumuuka era ate nga akwanguyiza emirimu gyo. MacGas ali mu buzito bwa kilo 6, kilo 12 ne kilo 50, n'olwekyo so nga ate okuddamu okujjuza oba refilling kwa bbeeyi ntono nnyo ddala. Gwe amwetaaze oba yeetaaga okujjuza refilling tusobola okusanga wooli, osobola okuba ku ssimu eno 0759 8 44 76 ne bamukusanza wooli wennyini 0759 8 44 76 oba 0771 82 64 54. MacGas gwoba okozesa obeere nga ate otaasa obutonde bw'ensi ate mu kiseera kyekimu ng'ovuddeko ne stress ey'amanda. Nkujjukiza ensiitano y'omwaka 2023 ne Paul FM okuwandiisa abakontanye kugenda mu maaso. Jangu wano ku reception weewandiise ne shillings 20 gyokka. Tuwandiika abantu ba Ssekinnoomu ate ne kampuni oba ekibiina. Mujje mwewandiise mu kaseera kano enteekateeka zisobola okuba nga zitambula bulungi nnyo. Ensiitano y'omwaka 2023 ne ku mulundi guno ekomyewo. Nenkujjukiza semina y'abakyala 2023 situka tutambule okwewandiisa era ku kyagenda mu maaso jangu wano ku reception eya Paul FM osobola okuba nga ate weewandiisa. Semina y'abakyala eno egenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokusatu era ng'egenda kubeera ku Kampala. N'olwekyo ejja kutandika ku ssaawa 2 okutuuka ku ssaawa 11 ez'olweggulo. Emirimu mingi egigenda okwogerwako okugatta Oluganda, enteekateeka y'omwana wakati mu kusomoozebwa kwe tulimu olwa omuze guno ogweyongedde okuba nga gulinnya enkandaggo, omwana w'omuteeseteese otya okumutangira ate okuba nga atwalibwa omuze guno, eddembe ly'omukyala mu maka, obuyonjo mu maka, ebyobulamu, ebyenfuna
n'ebirala bingi ebigenda okwogerwako mu semina y'abakyala ey'omwaka guno 2023. Jangu weewandiise ne shunyisa emitwalo 2 gyokka. Jangu wano ku reception obeere ng'ate weewandiisa kuba ku 0775 57 64 52 bw'oba olina ky'obuuza ky'oyagala okwongera okunnyonnyoka ku semina y'abakyala. 0775 57 64 52 y'essimu kw'oba okuba oyongere okuba ate nga onnyonnyolwa obulungi ennyo ebikwata ku semina y'abakyala eno etegekeddwa Pearl FM. Okay, tusobola okuba nga tuwayamu ku 0759 10 7900 0759 10 7900 osobola okuba nga ate tuwayamu ku nsonga gye twogerako olunaku olwaleero. Nsonga mu alipoota tutunuulidde eddembe ly'obuntu nga neesigama nnyo ku alipoota eyafulumiziddwa akakiiko k'ekibiina ky'amawanga amagatte akakwasaganya eddembe ly'obuntu mu nsi yonna, naye nga katunuulidde zijjeyo aspect ya freedom of expression kubanga abantu okubeera nti tebaweereddwa ddembe lyabwe kwogera ku nsonga ezibaluma kye kimu ku bintu ebisinze okuleetawo okulinnyirira eddembe ly'obuntu mu mawanga agaanokoddwayo. North Korea bw'olaba tebalina bwogerero tosobola kuvayo n'oga nti nkubye lukuŋŋaana okwogera ku nsonga ezituluma ng'eggwa oba nga bannansi tosobola. Venezuela bwe kiri, Cuba bwe kiri, bw'ogende Syria bwe kiri Bashar al-Assad tasobola kukkiriza, bw'ogende Cameroon ewa Paul Biya tasobola kukkiriza, bw'ogenda Congo Brazzaville tasobola kukkiriza, bw'ogenda ewa Teodoro Obiang Nguema Mbasogo Equatorial Guinea tebasobola kukkiriza, n'amawanga amalala mangi mu biraba ebibaddeyo including Uganda. Olaba embeera ebeerawo ti abantu tebabakkiriza, waliwo restrictions ez'amaanyi nnyo ku nkuŋŋaana. Ate nga emu ku aspects oba principles eza freedom of expression mwe muli freedom of assembly and association mweri bulungi ddala. Era bw'otunuulira article ya 55 eya United Nations Charter y'emu ku ezo eziwa ezirambika obulungi ennyo eddembe ly'obuntu engeri gye lirina okuba nga likwatibwamu mu buli ggwanga. Article eya 55 mulimu akagambo ke bayita universal respect of human rights, okuwa ekitiibwa eddembe ly'obuntu okw'ensi yonna kaŋŋambe bwentyo, okutaliiko kukugerwa oba okutaliiko kkomo, okutaliiko bukwakkulizo obugenda obusobola okulemesa omuntu ate okubeera nga eddembe lye asobola okwogera ku nsonga ezimuluma oba ku nsonga ezimukwatako oba ezikwata ku ggwanga lye nga takugiddwa oba nga tateereddwako misanvu. Naye however era bw'ogenda munda n'otunuulira engeri eddembe ly'obuntu freedom of expression engeri gyekwatibwamu mulimu ate amateeka, mulimu ate obuwaayiro obugifuga, mulimu obuwaayiro obugifuga nti wadde nti abantu baddembe oli waddembe okwogera ku nsonga ezikwata ku nsi yo oba ku ggwanga lyo oba ensonga zonna nowa opinion ku bigende mu maaso mu nsi yo ng'okozesa emikutu egy'enjawulo nga bwe nakumenyedde. Naye ate waliwo amateeka agakulambika. Freedom of speech does not include inciting lawlessness actions. Wadde netteeka ly'ensi yonna likuwa olukusa okubeera ne freedom of expression, naye ate terikuwa lukusa kutandika ku incitinga oba kutandika kuteekawo mbeera kukuma muliro mu bantu mu mbeera ey'ebyo ebimenya amateeka. So in expressing your opinion you are not supposed to incite the lawless actions in the society. Kati ekyo oba olina okuba nga okimanyi era oba olina okuba nga okikwata. Kati era kyazuuliddwa mu alipoota eno nti mu mawanga agamu ate abantu ekyo tebakimanyi. Yatunuulira nti ndi waddembe okwogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga lyange naye ate nga byayogera binsayitinga ebintu ebitatambulira mu mateeka. You are not supposed to distribute obscene materials because you are free to speak. You are free to impart information and then you start distributing obscene materials. Awo netteeka ly'ensi yonna awo likubeyalinga lyekkomo erya freedom of expression
ebyokuga embeera okuteekawo embeera yakwokya yakwonoona any violent action eyo tekkirizibwa mu freedom of expression okusinziira ku principles ezifuga freedom of expression. Kati kyazuuliddwa muno mu alipoota eno nti mu mawanga mangi ate abantu amateeka guidelines zino tebazimanyi, kyekisinza okuleetawo embiranyi wakati waabwe n'abo abali mu buyinza oba ne gavumenti eziri mu buyinza olwa guidelines zino okubeera nti tebafaayo kuzigoberera yo olw'okuba nti nina eddembe okukola, nina eddembe okwogera ku nsonga nga bwe zitambula, naye bigambo ki by'oyogedde era bigambo ki by'oyogera, action ki z'okola, action ki z'okoze. Kati ne weesanga nti olw'obutagoberera guidelines zino weesanga nti n'abo abali mu buyinza bakozesa omukisa ogwo okumalako abantu their right to speak olw'okuba abantu naawe tobadde guided, naye singa oba obigoberedde byonna nga bwe birina okubeera nomanya nti we are expressing our opinions, tetwokyeza bipiira, tetwokeza bizimbe, tetukumye muliro mu bantu, tetukoze eki n'ebirala ebiringa ebyo. Kati kyazuuliddwa nti abantu bangi almost 12% tebamanyi guidelines ezifuga freedom of expression, nti ntandikira wa nkomawa, biki bye nnina okukola na biki bye sirina kukola. Guidelines ezo tebazimanyi, byemu ku byazuuliddwa mu alipoota eyo. Waliwo twagendeddeko mu kuwummulako nadde nkubuulira right to petition, kyekimu ku byanokoddwayo mu alipoota eno. Petition kitegeeza ki? Petition oyinza oga the act of expressing grievances and make a complaint to seek assistance without fear or punishment. A right to complain. Kyevulaba nti article ey'ataano mu ttaano eya UN Charter oba United Nations Charter ekirambika bulungi nti omuntu yenna bw'abeera ne complaint waddembe okugiteeka oba okugitwala any institution oba any organization oba any office ebeera ekwatibwako ku nsonga gy'aba yeemulugunyaako. That right to petition. So take dembe lyo okupetitioninga gavumenti, dembe lyo okupetitioninga oba okuwaayo complaint oba grievances in writing eri institution yonna oba eri office yonna. It is your right. Nga bw'olaba ekyabadde kikoleddwa abamu ku bannayuganda abadde bapetitioninga wali kakiiko k'ekibiina akakiiko k'eddembe ly'obuntu nga balaga grievances, nga balaga complaints. Lwaki gavumenti yaganye okurenewinga contract ey'akakiiko k'eddembe ly'obuntu within the country munda mu Uganda, nga bagamba kati ate ekigenda kwongera kuwa mwaganya gavumenti kulinnyirira ddembe ly'abuntu. Lyabadde eddembe lyabwe, however nti bakugiddwa era bamu ne bakwatibwa nakati bakyali mabega wa mitayimbwa, naye nga it was their right. Kirambikiddwa bulungi nnyo, genda mu article ya 5 eya UN Charter, kirambikiddwa bulungi nnyo nti ddembe lyo okupetitioninga okulaga complaints to any office as long as your petition ate terinnyirira ddembe lya muntu mulala. Nti petition yo webanga, those are the guidelines. Petition yo weba terinnyirira ddembe ly'abalala oba lya muntu mulala, you have a right okugitwala wonna woba ogitwala. Ekyokubiri, mu tteeka ly'ensi yonna tewaliwo wekirambikiddwa nti omuntu ekika kino yalina okupetitioninga oba omuntu kika kino yalina okupetitioninga. Buli omu wa ddembe. Era tewaliwo wekirambikiddwa nti okusobola okukola petition, okusobola okuhanding over your complaint or your grievances, olina kusooka kusaba lukusa okuva mu office ABCD. Mu tteeka ly'ensi yonna tekirambikiddwamu. Nasomye nnyo ne neetegereza nnyo Universal Declaration of Human Rights nga tekiriimu.
kati ago gabeera nga bwolaba ze tuyita bylaws nti wasobola okubaawo amateeka agafuga eggwanga lyonna naye wabaawo amateeka agateekebwawo mu kitundu just ng'ekitundu bylaws. Kati amawanga agamu gakozesa embeera eyo go ne gateekawo ate amateeka agaago agakugira naye nga tegalambikiddwa eno mu tteeka ery'ensi yonna nti wano muyina kusooka kusaba lukusa okuva ewa IGP okusobola okupetitioninga eri akakiiko k'eddembe ly'obuntu. Ekyo tekirambikiddwa mu tteeka ly'ensi yonna naye ate wano kyawagikibwamu mu mateeka aga Uganda. Kati n'amawanga amalala era gye basinze okuzuula awali okulinnyira eddembe ly'obuntu abantu gye batali free to express their opinions ge mateeka agamu agateekebwawo, the likes of Myanmar. You are supposed to first seek permission from the government in order to petition or in order to assemble, to associate. Kati government bwezuula nti mugenda ku associate nga mugenda kuŋŋaana naye nga mwogera ku nsobi zaayo esobola okubakkiriza. Bwe buwaayiro Myanmar bwe baawagikaawo bwe baateekawo kyeva olaba nti okulinnyirira eddembe ly'obuntu Myanmar kuli waggulu nnyo nti bayisa bylaws, bayisa amateeka nga tegatambulira wansi aw'etteeka ery'ensi yonna kuba ddyo bwe liteekawo etteeka ly'ensi yonna liteekawo eddembe ti abantu baddembe okuŋŋaana. Kati amawanga gwanga ku gwanga ne bajja ne bateekawo ne batunuulira etteeka eryo nti yes baddembe okuŋŋaana. However ewaffe balina kusooka kusaba IGP yalina okubakkiriza nti bakuŋŋaane. Ewaffe balina kusooka kusaba minisita yalina okubakkiriza nti bakuŋŋaane. Kati bwe muba nga mugenda kukuŋŋaana because it is your right to express your opinion naye nga mugenda kwogera ku nsobi ezikolebwa police, and then you have to first seek permission from the head of that institution you are complaining about. Just imagine ayinza okubakkiriza ne mukuŋŋaana nga mugenda complaining ku institution gyakulembera. Of course okirabirawo titekisoboka. So bimu ku ebyo ebitunuulirwa ennyo mu reporting nga zino ezikwata ku ddembe ly'obuntu, bimu ku ebyo ebitunuulirwa ennyo. So mu mawanga mangi kiri bwe kityo, Venezuela bwe bityo, Cuba bwe bityo bwe byateekebwateekebwa, China bwe bityo bwe byateekebwateekebwa. However nga mu mawanga amalala freedom of expression eri very open era abantu bavayo ne boogera ku nsonga ezikwata ku nsi yaabwe, ku ggwanga lyabwe n'ebitundu byabwe freely. That is one of the ways how the government is liable accountable. Yemu ku ngeri gye musobola okwacounti government okuteekawo embeera for accountability from the authority or from leaders when you express your ideas. So byemu ku ebyo ebyasinze okuba nga bitunuulirwa mu alipoota n'endala ezize zifulumizibwa ebbanga eriwerako bazze batunuulira ebintu ebifaananako bwe bityo era bye bazze banokolayo bye birina okuba nga bibaawo. Okay, tulaga tugenda kuba nga tukoma wano olunaku olwaleero akadde katambudde ensonga bwetyo bwebadde era bwetyo bweri, naye nga kyazuuliddwa nti okulinnyirira eddembe ly'obuntu kweyongedde okuba nga kulinnya mu mwaka guno 2022-2023. Ne banokolayo amawanga ag'enjawulo ate nga ebikolobero nga bino oba ebikolwa nga bino ebyokulinnyira eddembe ly'obuntu nga bikyaliyo era bikyagenda mu maaso mu mawanga agatali gamu aganokoddwayo, naye nga Ssemazinga wa Africa era ye yakulembedde as usual. Bw'otunuulira Asia, bw'otunuulira ne South America, yes, amawanga aga South America gamu ku ago agakulembedde mu mbeera efaananako bweti, naye nga ku mulundi guno basinze kutunuulira nnyo aspect eno eya freedom of expression, abantu okukkirizibwa okwogera ku nsonga zaabwe ezibaluma. Actually bakiyise public suffocation
suffocating the public, okugera abantu okugezaako okulemesa nti abantu bwe batayogera ku nsonga ezibaluma ne zibabeera ku mitima babeera suffocated, babanga abali mu kiziiro. Era baanokodde ne baga nti emu ku bisinza okuleetawo okumaamulako kwa zi gavumenti mu mawanga ag'enjawulo nti the more you suffocate people and you don't give them a room to express their opinions, to express their grievances and complaints freely, they suffocate. So that suffocation leads to anger and fearless. So ne weesanga nga abantu beeyene ku nguudo ne bamaamulako gavumenti mu busungu obw'ekitalo ennyo, naye nga obusungu obazze babuzimba buzimbiddwa okumala ebbanga because you don't allow them to express the opinions freely. So olw'ekiziiro ekyo kivamu obusungu n'obutatya okkakkana ng'ate bakoze ebintu ebitagoberera mateeka ebiri lawless actions nga zizzeewo. Byemu ku ebyo byanokoddwayo wakati mu ng'eyabadde conclusion oba resolutions ti abakulembeze bakkiriza abantu boogere ku nsonga ezibaluma, otherwise tukyalaba kudita ez'enjawulo baamulako zi gavumenti ez'enjawulo olw'okusuffocatinga abantu. Kale mbeeyanziza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala betutambudde ffenna. Tuddemu tusinkane wali ku ssaawa emu ey'akawungeezi mu programu ekyoto ey'okunoonyereza ku nsonga ez'enjawulo. Ate era tujja kuddamu tukwatagana ku lunaku olw'Essande olujja ssaawa 4 mpaka 6 mu alipoota Namutayiika, ate nawali ku Lwokuna mu Eastside Story ne ku Lwokutaano ssaawa 4 mpaka 6. Bwetutyo tutambula. Mbaagaliza olunaku olulungi, Mukama Katonda abankuumire.